Khitiba kwe kwogereza ekyo kye kiri mu mateeka g'Obusiraamu. Era mu okwogereza tekutandika na muwala gw'oyagala kuwasa nga taata we talina kyakimanyiiko. Khitiba esinga obulungi etandika na taata oba ayina obuvunaanyizibwa omusajja ku muwala oyo, ge mateeka. Senga omuwala oyogerezeganya naye, omuwala kimukakatako okutegeeza taata we nti Umaru anjogereza. Bw'otokikola oba togoberedde mateeka. Bw'okukuta ne mumaliriza ne mufuna obufumbo, ebiseera ebisinga enkomerero ya okutandika okwo tebeera nnungi. N'olwekyo amateeka gateekwa okugobererwa mu ntandikwa yaki y'obufumbo. Tebolaba mbagambye ekigambo kye bayita okukwana mu Busiraamu tekiriiyo, waliyo kwogereza bwe kubanga kutandika bufumbo. Era nakyo kirimu amateeka gaakyo mangi, naye olwaleero sige tugenda okutunuulira. Naye ng'amateeka mwegali, biki by'olina okukola? Olina kwogera n'ani? Ekimu nkyogedde, oyogera na muzadde wa muwala. Bw'oyogera n'omuwala, omuwala kimukakatako okutegeeza omuzadde we. Oba mwembi ne mutegeeza imaamu n'abakulembera ne mugenda ewa taata. Kati wanjogereza ate ne bitayitamu. Obusiraamu bwakikkiriza ti bwe biba tebiyiseemu tewali mutawaana nga mugenda ku nsonga ki endala. Ate ebintu bye byendidde, akwogereza takugulirira. Akwogereza takugulirira kumukkiriza, wabula akuwa ebirabo asobole okufuna omutima ogunaayimirizaawo amaka ng'agayingiddemu. Kyova olaba nti omuntu akwogereza nga takuwaddeeyo kirabo n'akuwasa, kizibu okuyimirizaawo mu bufumbo ng'akulabirira ng'akuwa. Kubanga bw'abanga tatandise na kulaga nti asobola okuvujjirira amaka, anaagavujjirira ddi? Kati ago ge mateeka. Ekyo kimu. Ekyokubiri, kuba eddakiika bampadde ntono ddala, era simanyi nti oba zinaamala, naye bye tunaaba twogeddeko ebitono bijja kumala. Ekyokubiri, bw'oba ng'oli mu bufumbo, kimanye nti obufumbo bulina amateeka. Ekyokulabirako kye bayita nikah, okuwoowa nga bwe mutera okyogera, kirina amateeka. Gano amateeka ana makulu, nga koonako olw'obufunda bw'obudde. Bagambye oba eddakiika 10 nga ziyise ku ssaawa 3 nja kuba sikyayogera. Ekisooka, omukyala alina okukkiriza. Omwami ono gwe abadde amwogereza, bw'amala omwogereza bakkiriziganya nti bagenda kuyingira obufumbo. Bwe bakkiriziganya, omukyala ateekwa okukkiriza, kubanga omwami ayinza okwogera ne taata w'omuwala, onagamba obufumbo buwedde, taata we akumpadde, tekimala. Omukyala ateekwa okukkiriza. Eyo mpagi nkulu. Empagi ey'okubiri, taata alina okuwa olukusa. Fankihu biidhini ahalihin. Tewabaawo bufumbo nga tewali lukusa lwa muzadde oba olw'oyo alina obuvunaanyizibwa okuwa olukusa. Eyo mpagi yakubiri mu bufumbo. Empagi ey'okusatu, amahare. Amahare
abamu mugayita mawale, ekyo ekigambo kifu. Mahare kiyite ki? Mahare ekirabo ekiweebwa omukyala asobole okukwasa omwami ebisumuluzo ebiggulawo oluggi lw'obulamu bw'obufumbo bwabwe. Ekyo ekirabo omukyala yakisalawo, naye nga kikkirizibwa okubanga mukkaanya nti onsabye ekirabo kya poloti, naye nange wensula mpangisa, kati poloti sigenda gisobola. Era omukyala akkirizibwa okukyusaamu naga kale bw'oba tojja kusobola poloti, funirayo $30 nkuwa ekisumuluzo, Allah atusaasire, oba ebisumuluzo bye batuwa we tubigguza, ekyo kyekisumuluzo ekiba kiriwo kyokka, oba wabaawo zi master keys eziba zasooka okuggula ebifo ebyo, ekintu ekyo kya bulabe. Abakyala tubasuubira nga n'abaami bwe tubasuubira okuba nti ebisumuluzo omukyala bw'abikwasa, bw'akwasa ebisumuluzo omukyala oteekwa okuba gw'okwasa ebisumuluzo, ekkufulu teyingirangamukko kisumuluzo kyonna. N'omwami bw'atyo, naawe omukyala oyo obusiraamu bukusuubira okubanga omulaba omulundi ogusooka. Naye nga bwe mbagambye nti Allah atusuubira kukola birala, naffe tukola biki? Abamu abasajja mwe mugamba abakyala abo ti nze sisobola kukuwa mahare gange nga sikumanyi. Ekyo si kituufu. Okuddira omukyala gw'omaze okutegeera ate n'okwata amahare n'okola ki? N'ogamuwa, obwo buba bwenzi. Obwo buba buki? Bwenzi, era tekikkirizibwa. Naye kyengendereddemu ti amateeka agafuga obufumbo gayina empagi ey'okubanga omukyala aweebwa amaki? Amahare. Ekyokuna, wabaawo abajulizi. Wabaawo abajulizi ng'obufumbo obwo butandika, oba nikah nga weeri. Abajulizi abo babeera bameka? Babeera 2 okudda waggulu. Adilaini, nga baaki? Nga beesimbu. Kakati ebyo we bibaawo, wajjawo n'akakwakuliza akalala ak'okuba nti obulamu bw'abantu bano abagenda okuyingira obufumbo buteekwa okukeberebwa. Ennaku zino ebintu byayonooneka. Oli akubuuza twandigenze mu ddwaliro, naye kakati ekitutwala mu ddwaliro kiki? Nga nze ono mumanyi nanga mmanyi. Ekyo kyemwakola si kya busiraamu, kyekisooka. N'olwekyo ekyokgenda mu ddwaliro okubakebera kikulu. Nali ngenzeeko mu kuwerekera, gye twawerekera omusiraamu n'awasa omukyala, bwe twakomawo abasiraamu ab'obuvunaanyizibwa ne bampita ne bagamba nti naye seeka nga toli mulungi. Ne mbagamba lwaki? Mwaddidde omwana w'abandi ne mumuleetera omusajja gwe mumanyi obulungi nti mulwadde, amaka gali mu kkaaba, babadde mu ssanyu eggulo, olwaleero bali mu nnaku bakaaba. Ne mbagamba ensonga evudde ku ki? Temwakebeza muntu, naye ng'ekituufu twamukebeza, naye si ffe twamukebeza. Nze nabuuza bubuuza ne mbagamba bannaye tugenda okuwerekera omusiraamu ono, naye ebbaluwa z'eddwaliro ziruwa ezikakasa nti babadde mulamu? Ne bazindaga ebbaluwa nga ziraga nti mulamu. Abasawo abali wano n'abampuliriza, mulina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okubeera ab'amazima, okutubuulira nti omuntu mulwadde, kuba okubeera omulwadde si musango.
omuntu okuba n'obulwadde siki si musango kugera kwani? Kugera kwa Allah. Naye abalwadde bafumbiriganwa n'abalwadde, n'abalamu bafumbiriganwa n'abaki? N'abalamu. Senga oli alemerako n'aga nti nze neewaddeyo kaŋŋende, ekyo n'akikola aba akikoze ku lulwe. Obusiraamu tebukkiriza muntu kwesuula muki? Mutahaluka, kubeera nga weezikiriza ng'okola ki? Ng'olaba. Naye